Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage omusota gusangiddwa mu kkabadda. Kkabadda eyo ebeeramu ebintu kati nga bw'ogulaba guugwo njagadde mbeere nga ngubalaga emisota egyo. Abangi mwebuuza nti emisota gijja gitya mu kkabadda oba gigenda gitya owantu mu nnyumba ng'eyo giyingira gitya. Kati nga bw'ogulaba guugwo kaakondozo okalaba kasangiddwa mu kkabadda mu bintu. Ebiseera ebisinga emisota gino gyagala nnyo okwekwekoma mu kkabadda oba gyagala nnyo okubeera mu kkabadda omwo olw'ensonga ekisooka musobola okubeeramu obwo obw'okulya ng'obuyenje ebiyenje jjukira bibeera nnyo mu bintu ebyo naddala singa kkabadda eyo sayidi emulwawo okugiggula kati era naawo tulwawo okuggulawo gye tugusanze naye gubadde mukkakkamu olw'ensonga nti obudde obw'okumakya omusota teguba nnyo mukambwe guba mukkakkamu era guugwo sobodde n'ogukwata vidiyo nga teguvaawo. Omusota ogwo sayizi yaagwo gubadde gukyali muto. Ebiseera ebisinga buli w'osanga omusota mu nnyumba nga sayizi nto nga kakyali kato kimanye nti guyinza okuba nga omukulu gwazaalira mu nnyumba mwennyini oba nga gwazaalira kumpi n'amakaago. N'olwekyo kijja kuba kyangu nnyo okubeera nga buli kaseera osanga obusota obwo mu nnyumba yo oba ebweru. Ekyo tolina kyewala. Buli w'olaba omusota sayizi bw'etyo nga kato n'okasanga mu nnyumba kimanye nti omusota guyinza okuba gwazaalira mu nnyumba oba nga gwazaalira kumpi n'ewakaawo. Era ky'olina okukola fuba okulaba ng'onoonya abafuuyira. Noonya abafuuyira bafuuyire mu nnyumba yo, bwe giba nga gikyalimu gibeere nga givaamu oba nga gifa. Bwe kityo bwe kirina okubeera kuba sayizi eyo nga bw'ogiraba kakyali kato naye kasangiddwa mu kkabadda mu bintu munda mwennyini bwe kasangiddwa. Ekirala nabagamba nti buli w'osanga omusota ogwo mu nnyumba kati nga bw'ogulaba sooka yogera nagwo. Osobola okugamba nti bw'oba oli wa waka mbadde nsaba okole ki ogende. Bw'oba oli wa waka mbadde nsaba okwate ekkubo ofulume mu nnyumba eno. Ebiseera ebisinga omusota ogwo bwe guba nga gwa waka guba gujja kufuluma kuba mulimu emisota nga gya waka. Bulungi nnyo ekyo kyo nkibabuulira. Era beera ng'oyogera nagwo tosooka guttirawo, guweemu ka gaapu era osobola okulaba nga gulwanagana okubeera nga gufuluma nga gugenda guleke togutta. Osobola okugulaba nga gufuluma bulungi nnyo kuba ekyo nali nkirabyeko ku musota nga si gumu si ebiri. N'olwekyo kikulu nnyo kuba emisota egyo gitambuliramu nnyo emyoyo emibi wamu n'emyoyo emirungi nnyo. Gusobola okubeera nga gwa waka ng'ewammwe waliwo eyazaala omusota weebityo kale weebityo bwe bibeera weebityo bwe bitambula. Kati n'olwekyo njagadde mbalage omusota ogwo mbalage nti gijja nnyo mu nnyumba ate gyagala nnyo okubeera mu kkabadda omubeera ebintu. Mulina okwegendereza nnyo bwe muba nga mulwawo okuggulaggulawo muggulewo nga mwegendereza mulabe oba tewali misota egyo. N'olwekyo omusota gusobola okukulira bulungi nnyo mu nnyumba ne gugejja ne gufuukira ddala omunene kuba jjukira mu nnyumba omwo mubaamu ebyokulya kuba gye emisota mu nnyumba girya bumese buyenje obuwukawuka obwo businga okulya. N'olwekyo mubeere nga mubeera beegendereza. Emisota gijjira ddala mu nnyumba kati nga bwe mugulabye bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.